zira obusinga n'okukolera gwe ebibyo. Alina omusajja omu n'agamba Sereko Muwanga Kajja ne Kiwanda CBC wa sente mmeka. Bitawo byera abanyaga bwega. Naye oba bitawo bya mwoyo so tukawa kasozi Robert. Chief zikachikwandemu titubawa sente nezi era nabo tibatuwa bajja kutuusa buweereza bawulize eri Uganda n'ibona Uganda. Haji Setuba omusomi w'edduwa tutambulira ddala mu pulogulaamu zaffe zino eŋŋanzi. Haji Setuba yatuteekamu ensimbi okulaba nti tukutuusako pulogulaamu zinga zino. Haji Setuba nno musomi wa dduwa naye ng'ate abantu baasomedde ku dduwa ze bamuweera obujulizi. Bangi babalale beebuuza nti Haji Setuba ffe tumusanga watuulira boogerako mwogere. Haji Setuba alina ennamba y'essimu osobola okumufunira. Gwamwetaaze mufunire ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko anaakusomera ku dduwa ze. Ojja kuvaawo ng'okkiriza nti wamma ddala waliwo abasajja abasoma dduwa ate ne zikolera ddala. Tutambula naye mu pulogulaamu zino yeeyamwe zikutuusaako ate naawe kikuyamba okubaako ky'oyiga. Tuli ne Muwanga Kivumbi owa Buganda Caucus. Ensonga za Buganda zikutte wansi ne waggulu. Ensonga za Buganda beebuuza abantu nti lwaki abantu ba Buganda bagobwa ku ttaka olutatadde. Ki ekigenda mu maaso? Uganda yaggwamu abantu abasobola okulwanirira abantu baabwe. Lwaki ensonga zino zikwatiddwa mu ngeri ey'ekiboggwe? Abaana ba Buganda bo bawambibwa. Abakulu abakola ku nsonga za Buganda muli ku ki? Muwanga Kivumbi y'omu ku bali ku lukiiko olwo nga bwe nkugamba. Ndowooza ne Honorable Betty Nambooze Bakireke n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba be bamu ku bakwasaganya ennyo ensonga ezo mu bitundu bya Buganda era be basinga okuzitegeera. Muwanga Kivumbi ayinaako by'atangaaza ku nsonga esayidi eyo. Archbishop Mujitiibwa Ssemwogezi yajja okubeera omugenyi omukulu ekyerima mukulu ne guggwa nga baggulawo kyaki nga waliwo celebration. Bafaada abamu bwe yajja nabo baatendewalire wabba emikolo bejjaggwa bo ne bagenda naye kati alenzi nina obudde ngenda kutuula wano tuwaye tunyumye Archbishop no ng'ali kyerima ekasoso obudde ne buziba nange nentendewererwa ne mulekawo naye nga yagati nti lwaliro nsisi wano biri ebyobukulu byawedde musembere wano tuwayeemu. Kati bw'atuuka nze naye musi kati tuyatugabera musigwe n'emikolo kutambuze mwakamwanga omwe kutuzitundu kati njogera lutundu Nsereko nkyaliwo nga topapa nkyaliwo bano babakulizawa baze ng'olaba obwetoowozi obwo kyamuwunyisa nnyo musekanka nkutuma ngugwo ogende olina abala beera kola abantu bakato Sereko topapa nkyaliwo naye nga yagenze kati muwadde bulungi nnyo kabayi era ngamba sentale nga kyabona watuusa kimukozi musajja temutya Nsereko muzina ebyammwe awara akyalibala tusa kino bagamba sekunazina tefa ayambadde nnini otuse naawe nanga Nsereko yangu bano bagambe bakole ebyabwe kanisa nabimaze tuli mu byabuntu ne bajjayo mini ne bakoona ne mala nfuna bwe papa omukonzi wange naye kati omusajja wa Katonda ng'atudde n'abantu ekyerimu manyiyo ekasoso eyo atuddeyo lwaggulu obudde buziba akyatudde so eyo he has gone out of his way okuva mu formal role eri nakola ekyabantu ekyo kizomerawo ekyo anti eki kye nagambye nti kati oyo obuzira bwe yabuteeka mu kuyimba ono yabuteeka mu kuyimba kati ono Archbishop
akulaga nti bimala okujjako eggandula lyange nenditeeka wali nsobola okubeera n'omuntu nemumbuulira ebizibu byammwe yesobola okukolako nembikolako that extra gye tukola ng'eri outside rolo gye batusasula kati nza gye mbaka parliament okujja wano waliwo agenda okunsasula mubikola omanyi waliwo ayinza obikola mubikola kubanga mwagala bululu natandika ku bululu najja wano nga siri mu bya bululu najja wano nga siri mu bya bululu kaija ali mu bya bululu ono ali mu bya bululu ye tusaba akalulu twogera ku nsonga zambuuza zembawa nimwe tetubawa juzi wano kasozi ko batukamo yangamba abantu bebazinga bwayo obudde bwabwe bebaze bajja nga bebaze namwe bali kujja kwanza kamwe to airtime wabwere bebaze bali kintu byokkola nene cyosajje bakola na konze kali n'ekikola so nolwekyo medde malize tugamba abantu baffe bonna gye bali mu bulamu bwo nawe wooli n'embusobozi bwo nawe osobola okukolayo ekyenjawulo ekiyamba abalala nga tukifunamu nnyo ng'omuntu ate kikufuula omumativu era omuzira mu ngeri Sema speaker tuyiseekeeyo adamu oyo yali muddu wa allah ng'egyafuddemu kulya yakola atya $3 namba okola pizza Sebo speaker nange nyotola mukusabula okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka okukola obuwangu bwa kuno nja kwebaza mwenna bannange okwogerako mwogedde ku Mulawana omulwanyi weddembe mu Uganda muno mwazzemu embeera waliwo abantu abaganye okukolera obulambo bwabwe nga Father Siggwe yagamba bada nga twegayirira temuboogerako bibiira ng'olaba mu Uganda ekyo kizzeewo batwegayirira obutwogera abantu bibakoze nga balamu naye nga Father Siggwe yatugamba gwokolere akalambo oli aleme kunoonya byakwogerako baleme kutuuka namboozi egyo twabadde ku National Theatre n'agamba alaba abantu nga boogera ku muntu ebintu nga bamuwayiriza n'okumuwayiriza baga kino yakikkiriza naye nga teyakiga kubanga bambi afudde tasagamba mbuokolaki obulimba so submission zemuwadde zibadde nnungi nja kukulisaayo abantu bayitayo ebuziranduulu oba ekigabo bakijaloza mu ngeri ya Lusoga ebwokyo bakuzirawo kikiga kyalo kya Lusoga Eruweero Mulwanyi gyetugenze nituziika munnaffe era nebaza nnyo bannaffe abanna okubaddeyo bayitirivu genda sekiteri gino waabwe n'abakababuga olabire ddala Oluganda ngenza okugamba nga abantu bannaluweero balabika entambula eyo bagikola ki bajagala okulaba nga abalwanyi nga beegatta olwana afudde ddala muto kyolabiddeko nti wadde olaba byakoze akulaga ni Mwai Museveni ebbanga lyatufuze ppitirivu bw'abanga pulezidenti mulala ati Osoga baga nti obubwati mu Rwanda bwakoze eki kwalabye tubaddeyo ne Kadaffe Dr. Besigye kino yanza nnyo nti ku famire kubanga omalwe mabegero bali bageza kuba nti Besigye simanya amusoddewo ekyo nje famire nega nti omusajja abadde atugamba omusajja wataga omuntu otamwe naye emyaka 19 naga otubula natuka nagabane omwagambira nti omusajja vuddeko nange nali nziruse genda kwerwanako nga ndi mulwadde omanyi twali twamanyira obutwogera era bu Dr. Buyada n'ayomba era yaleka ku press conference tibannaye nga tebagala kubuulira abantu nti ndi mulwadde nagenda nagenda kati nfiire ne ku nnyonyi naseera nagwa ku nnyonyi nemwema mpaka nakola kinatwa najjanjabo nagaa nange bwenakomasoka nanyiga nga mpulidde ebintu ebyo naye nga muntu gwentambudde naye kana akabanga katono kesibadde olwokwatema nti ndi mulwadde kazi naye nga badde bamwebaza naye twagala okwebaza gundi Haruna Mubiru kubanga yamukyusa namuteeka musiraamu naye amwagadde ne batamba naye ki olugendo lwonna alisa abaana bana omulenzi abadde yabaze P7 n'omwadaka naye nga abadde mulwanyi nga Kivumbi ekintu kino ekisomesa mu 2008 ekyokubaako gwetandika okola ekyo ekikulu ennyo ekyali okola ekyo kyosobola tebekaka ffe ng'abagizi omupiira kwa goolo bakuwadde goolo kwata goolo mwenda bamwadde ki kuba kati nobwoyagala Muwanga Kivumbi tayinza kukuba mupiira kuva mu kkoona si kiki tayinza kukuba mupiira kuva mu kkoona
kutuuka ku goal buli omu alina kyakola naye nga si mulema kannaffe otujja wano tutabaalo tuba tuli mugattako okubeera nga tubuusa abantu kakali naawe gwasobola negalolagana nti lwaki watokoze kino katonda yakola omuntu nga ffena tuyambagana so ekintu kyadaga nti mwaleeteddemu n'ekintu ekyati kivuddemu ze kyendabyemu ngati ekintu eky'obuntu bulamu n'obuntu ne bulungi bwa nsi omuntu teri muntu azimba somera abana basomeremu kuba teri muntu ayinza kuzaala abaana 100 ne bazaala 100 era basetuka ne bapiwanu nga teri mu bantu so ekikuzimbye essomero era kyetera okugamba bwe kituweesa omusolo ye gavumenti etukolera ebintu byotasaa kwekolyako sekinnoomu metosaa kuzimba luguudo bw'ozimba olugende masuulita ate bonna agala ogende Masaka ng'ozimba bonna ogende eggulu tosaa kuzimba ddwaliro nga lijjanjaba gwekka kuba lijjanjaba kyo olwona abatoli mulwadde so nti abantu singa bategeera nti tulina obuvunaanyizibwa mu nsi obusobola okukola ebyo ebintu ebisukka medi ku ggwe medi bwodda ogenda kula ku sande ng'ovudde ebino ebyaffe tuzeeraluka driver wa Janjula ibyo bintu byaffe tabiwulira naye atebe kusanda akubeeramu yenga nsanga yewe byategeera kati naye Archbishop yagamba waba agenda mu gya Katonda agamba driver ateekako ebya ku Sunday bino byebyamwe ebyo bya Muwanga Kivumbi sibimanyi bagamba mutu wa stressinga yagamba mukadde omusajja wa Katonda era Muwanga Kivumbi bagamba tuba stressinga ne bamanya mbali mbuzibu bate bannayuganda bazibu tebagala kumanya nti bali mubuzibu yamuwulira era babiwulira abanga omusajja omusiraamu akati abavuganya bameka medi situnulira bannesimbyeko obungi bwabo naye mubana abannesimbyeko waliwo anvuganya oluusi oyinza okwesanga ngaamazima bakwesimbyeko bangi nga tulina nakuvuganya kati bwate omala okuba okuvuganya n'ofuuka olina omukisa oguwangula omanyi ebyo byakubiri ate omala okuwangula mu Uganda kinakyo tekimala obuwanguzi osobola okubukuuma n'obunyweza osobola n'okuwangula ne babukunyagukulako ewafani ebyokuwangula obuwanguzi nolwekyo obuyi buli tuwadde betwatandika mu bino ebitabazza mabega Dr. Kawanga Semugenga Bulambisi yali akulembera oludda oluvuganya gavumenti oludda olwagala kyukakyuka ono lwatera okuyita oludda olw'abanyigirizibwa oludda olw'abayinike era ensi gwe eraba yali Besigye baavuddewo wazzeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka gya Ssemwogerere kumpi gye gimu n'egya Museveni twasobola okumusikiza mangu nnyo Dr. Kizza Besigye era Dr. Kizza Besigye bw'omugeraganya n'emyaka gya Bobi Wine olaba nti obwo obusika bwa nnamaddala buli generation kakati kiga nti abantu balina mukisa tebabubi kati mwenaremu nga bulambo teri avuddeyo n'agamba kuvuganya Pulezidenti Yoweri Museveni mwenaremu n'akukkiriza wadde okusigala mu kibiina mwali actually ne bw'oba olinawo akafo nga kamaanyi nako akajjawo Amama Mbabazi yali Secretary General omulundi mu Delegates Conference beyavaayoko n'agamba nti ngenda nange kuvuganya ekyo ekifo tebakoma kumugoba bugobi mwenaremu n'ekifo okukironda baakijjawo naga nti alaba Amama Mbabazi agala go forward netulaba Biralo Tumukunde ayinako amaanyi ku nsi kuno Tumukunde bano abamumanyi nga Minisita wa Security Tumukunde nga bw'ayogera oyinza okulowooza nti gavumenti etuuse naye ssebo bamufunyaafunya yakkaanya naye yakoze kabi yesimbawo nga waaki yakola akantu ka orange Mugisha Motu tumwerabidde
naye yakkanya olaba naye FDC nayo kagikubemuko katooki nawe kwatuuka era okuvuganya ennyo era naye kumpi mugisha muntu yakifuluma kati NRM kati eri ku ddala nti ne Kainerugaba first of all nze nzikanya n'okukanya Kainerugaba ne Museveni enjawulo tewali nti naye bw'ayagadde okwako kyafulumya nti yakola ki Nobote yabikola Nobote mu UPC balondanga ye nga balabo naye abalonda so ebyo byaliwo kati eggwanga lyaffe lirina kiwanda okugezesebwa okwenjawulo and you must face it. One, tulina president yabo wakati tutasobola kuwakanya ate kimanyi kibuli muntu omulamu malayika ne mawutire mu kibeerako ebirungi ana naye akaddiye kweddiŋŋana nnyo akuze okukula kirala n'omwana w'emyaka 15 aba akuze okaddiwa ayagala kukyusa ayagala okuvungisa ebigambo mbyogera mbikasa nti ono omukadde ku kyalo naye yennyini yakkiriza n'ava ku muzeeyi n'afuuka jjajja ekyo tumuwaliko obuyinza ne buwooma binaisa beega nti Entebe ekola ki ewooma ate ne bumuwoomera ne buyitawo kogo bagamba ekiwoomereze kizaala ki enkenku ye yafuukamuko si kufuuka yafuukira ddala enkenku mu buyinza ne bumuwoomera naga nawe maama wange nawe kwata kwano nawe oli minisita nawe mutabani nawe muto wange kwata kwano muganda wange nawe mwanyinaze nawe muko buli omu era nakuzina n'omukaavayo n'atulekishalira ku patriotism nga baliwo omukoode mwono embala bulungi nnyo essuukiye nayogera oluzungu nnyo kangende mbawulereze naga ngenze nkwogera luzungu era obuyinza obwafuka nti ne bwoba olini ya famire oli mugezi genda wala era ensi ojagala nnyo ogenda wala okusinga kuba nakati netutuuka ku transition kati abamusemberedde bakkiriza nti ono yagenye kijja kuba kikyamu eggwanga lino odisikiza era bwe olaba abantu abasinga obutaagala ggwanga lino medi osanga mupiraawo one abalowooza bonna baliyo lwa proximity omanyi tuyita proximity nti olw'okuba ono ye mutabani balowooza nti yali nnyo okumpi n'obuyinza n'olwekyo bwe kiyiika kiyiikira ffe oluusi n'okwetega obyabalabe n'olwekyo bw'osanga ng'abantu abataagala ggwanga lino ekiswa kyabwe kiri mu piraawo banga bonna tebaliyo lwakwagala ggwanga bamanyi nti eggwanga lino balikema kinene okulika nti Museveni atufuze emyaka 40 alete nze ne muhoozi twenkana bayidawe nakola naye P7 nekola naye senior 4 tukola naye netugenda naye ku senior 6 university twagenda mwezi so approximately emyaka gya Museveni gye muhoozi efuge eggwanga lino emyaka 8 no njaga kuche no maybe bino majwa ku nti bijja democracy abantu bajja kuba nze sibye ndiko nze ndi ku kimu bw'owulira nti twayogeddeko bw'owulira nti kyabwenkanya naawe Museveni byokola byabwenkanya namwe abali mu piraawo muli benkanya musuubirize nti eggwanga lino famire emu egenda kufuga eggwanga emyaka 8 kakati omwaka gw'ebyenjigiriza n'obwekyo omuzadde totangatanga Muwe Entebe School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afuluma abyogedde empisa okutya Katonda obuyiiya amagezi okweyimirizaawo okutuusa amayindiseeti y'omwana atukolera omutindo gw'ensinga As you embark on this journey of life, I give you the gift of unstoppable power. The power to be seen and heard in the most distant lands. To go